po jako akawuwo. Si kirungi mutambule nga temuyina masks. Minisitule evunaanyizibwa ku by'obulamu mu ggwanga ekuutidde abantu okukozesa obulungi obukookolo obubika ku mimwa wamu n'ennyindo basobole okukendeeza ku mikisa gy'okukwatibwa akawuka ka coronavirus nga bino byogeddwa Dr. Diana Twine, omuwandiisi w'enkalakalira mu minisitule eno bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ekya minisitule eno ewa Ndegeya mu Kampala. N'okagolola bulungi n'okambala olunaku lulamba n'otambula ng'oli covered. Dr. Twine agamba nti abantu bonna balina okwoza obulungi obukookolo obubika ku mimwa n'ennyindo era nga basaanidde babwozesa ejjiiki ne sabbuuni nga n'oluvannyuma basaana obugolola ate bwe buba nga si bwakozebwa bakozesa omulundi gumu babusuule nga singa bonna banaakola kino ekirwadde kya COVID-19 tujja kukinnya ku nfeete. N'oluteeka ne mu kajjiiki n'olugolola n'oddugolola akawuka konna akabeerawo kafa omukumakya n'olukola ki n'ojambala bulungi. Bw'oba tosobodde kufuna zino ezidisposable kubanga eno tosobola gikozesa buli lunaku lumu ng'osuula naye kano osobola okukooza. Ono era agamba nti akakookolo kano kabuwaza okukambala ate ng'olina okakasa nti kabise ennyindo yonna n'omumwa era nti kijja kubanga kyangu buli omu okukozesa obwo obusobola okwozebwa okusinga obwo obusuulibwa buli lw'okambadde kubanga bwa bbeeyi. Kati egenda eri compulsory buli lw'ogenda mu community ate okusinga ennyo ng'oyogera tojjaako ate n'oyogera n'olyokozzaako ku mumwa kubanga ekigendererwa kulaba nti omukka guyita mu mask tojjaako ate nozzaako ng'omaze okwogera ekyo tekiyamba. Ate bw'okavaringa n'ennyindo toteeka wano ku mumwa n'epipi nga wali oba endaba ne wano nga kamask kakwata wano ku lower lip. Mu ngeri y'emu minisitule y'ebyobulamu eweereza ebintu ebikozesebwa mu malwaliro ag'enjawulo nga bino byagiweebwa bannayuganda mu kaweefube okudduukirira abalwadde wamu n'abasawo mu kaseera kanako obulwadde. Twaweerezaayo ebintu bino emifaliso 5, blankets 5, essuuka 5, obuwunga kilo 5, eŋŋano carton 15, basins 5, cooking oil 4, ebijanjaalo 25 kilos. Dr. Twine agamba nti balina abantu abawerako abateekebwa mu kalantiini nga bangi ku bano si bannayuganda era nga bakuumibwa mu malwaliro ag'enjawulo okwetooloola eggwanga ng'ebintu bino bigenda kubaweebwa okulaba nga bibayambako. So abasinga babateeka mu kalantiini mu disitulikiti zino Kasese, Kisoro, Ntungamo, Kanungu, Kyotera, Kalangala, Namusindwa, Tororo, Busia, Amuru, Moyo, Adjumani, Kagadi nayo baweerezaayo, Kalangala, Raka, Ibundi Bujjo ne Masindi. Wabula onakuutidde abantu abasangibwa mu malwaliro gano agagenda okuweebwa ebintu ebitabikozesa nga bbose kinnoomu wabula babiwa abantu abateekeddwa okubifuna. Kye tubayisiza wano okubalaga ebintu bino bigenda wa ate n'okukuba omulanga okukubira abantu bano abafuna ebintu bino mu malwaliro gaffe nti ebintu bino tebigenda okukozesebwa mu personal use. Ebintu bino biyambe abantu abo bennyini ababyetaaga mu malwaliro gaffe ng'emifaliso nga blanket nga amasuuka. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television ayambeko ku bantu baffe abalwadde tetuba tutadde mu malwaliro ago abalwadde.